kisingira ddala obulungi tuli Luwalabu luno Luganda baana bange abalungi abobuwala munasonyiwa okubaleeta ekipayopayo okuva eBugama University. But as you know, for the purpose of this institution, nawane waka waffe nga bwe tumanyiiwo temukooye nnyo mujja kunsonyiwa, naye tuyina ekirwadde ekyatulumba si bwe guli ate nga kyezira kulaba abantu bangi betutamanyiwa gye bava. Yensonga lwaki mbasindise mu bantu bano wadde nga bambadde nga ffe bwe mubagemye oba bwe mumakebedde mbadde njagala mumpe hours out. You are most welcome, our dear lovely visitors. We thank you for the time you have compensated for us. Feel free, feel home. Sebo tata munatusonyiwa agomanyi ga school fees. Sebo tata mpulira omugagga yaŋŋambirawo ng'ampa deposit nti omukolo wa Luganda saagala ongobe ku mukolo ekikutawanya butasoma kubanga nategeera nti gwa Luganda funa akulira na interpreter aku interpreting oba akuvuunulire kale am not smart mwali I'm not smart in that language. Therefore, let us allow to Luganda only. The vocabulary because I can go astray. Tugende maaso. Mumpe ku results. Wangi. Ndabyemu abalwadde babiri. N'obakkiriza okuyigira eno. Omu abadde mulwadde wa talkative. Yalwala talkative. Bulwadde bubi nnyo obubwadde n'abiriga. Ne muteekako ekipa y'amazzi. Sebo taata yali jjajja Isima. Ekiuli. Owokubiri abadde muyi nnyo. Nnyo. Oyo n'omukola otya? Nengenda mu kibuga Switzerland. Mu Budala town. Mu Budala town. Ku Mariam Plaza. Yes. Munatusonyiwa awo gonna manyi ga school fees. We go on. Nengulayo ecupa z'amazzi bbiri. Yes. Emu babadde bagiyita Budala King. Yes. Ngendala bagiyita Mariam Queen. Yes. Nenzireeta. Nenzimixinga. Yes. Nenzimuteekako. Agenzadde engulu. Agenzadde engulu. Kati naye ali eno wamu naffe. Ye taata. Okay. Bukiba bwe kityo. Kale mwali badde mugenda mu nnyumba ne mubeebuguliza kubanga abantu bamutaddeko eddagala babeetaaga ka juice. Sebo taata nga tebalina